maka gabadde omukulu w'ekika ky'endiga lw'omwa Inginiya Daniel Bussa ng'ono yasindiddwa amasasi agaamugye mu budde eggulo. Embeera esiibye ya kiyongobero olw'enjega eyagudde mu maka ge ko n'Obuganda bwonna okutwalira awamu. Embeera ekyali enkakanya bwerungujja mu maka g'abadde akulira ekika ky'endiga omutaka Inginiya Daniel Bussa abazigu gwe basindiridde amasasi agaamukidde olunaku olw'eggulo. Abavubuka abato babiri ne bajja emmundu mu nsawo ne bamusindirira amasasi. Abakungubazi bakyagenda mu maaso n'okujja mu maka gano okusaasira abooluganda n'emikwano. Fred Kizito Ssendi wa Kikandwa Zone omugenzi mwabadde asula yenyamidde olw'enkozesa embi ey'emmundu ng'omugenzi amwogeddeko ng'abadde talina ttabu na muntu. Tatabangako bbala lyonna. Mwami Mulokole abadde ayingira mu maka ge essaawa 12 okuva ku mulimu. Omu ku akawuna ofiisi Nambale yabadde n'omugenzi mu mmotoka era eyalabye abazigu nga basindira jjajjaawe amasasi ebyabadde wabinnya biddiŋŋana. Emmotoka tubaddemu basatu, jjajja mukyala ng'atudde mu maaso, nange ng'atudde ku sayidi ya driva, nga driva ye jjajja. Kati bwe tutuuse ewaka n'akendeza sipiidi kuba olwedde tubadde tutuuse nga tulengera ewaka. Ne wajja booda ng'eweese omusaabaze omu, naye omusaabaze ng'alina ekisawo nga kirimu emmundu ng'eringiza omutwe gulabika. Kati nenjagala ogamba jjajja, nenjagala omukoonako kuba mbadde ku sayidi ye nga njagala mugamba leero abasecurity guards emmundu bazitambuliza mu bisawo. Jjajja n'akola ki? N'anneesooka n'agamba Yesu abo bakyamu, Yesu abo bakyamu. Yakyogedde emirundi 3. Ogwokusatu teyamaze nti bakyamu. Omusajja n'atwekiika bw'ati mu maaso kuba abadde ayise ludda lwa wano owa driver wennyini, n'asalamu bw'ati n'akuba essasi erisooka ne likwata jjajja ne liyitamu ne lidda mu bbuutu ne lifuluma mpaka wabweru. Yeebaza Katonda eyamuyambye okusimatuka amasasi agaabadde gaboggola. Kutama bwe nti kuba eryasose lyampiseeko amalala tegampiseeko abiri. Kuba nakutamye ne ŋŋamba Yesu tusaasire, tetulina musango, tetulina gwe twali tusse. Bwe bamaze okututuukako we bati jjajja n'awanika n'abanga asiba emmotoka, awanika wati emikono akole ki ng'ayagala vaamu bw'ati ng'awanise. Nalaba nga tekisoboka n'akwata wati ku mutwe n'agamba Jesus. Nagenza okwekebera nga nze nanjijjudde. Ogambe ng'ennyama gye bakubye mu blenda wanene ku mukono wajjudde nga ne ku bigere kwonna kujjudde omusaayi. Kuba nalowoozezza ne ŋŋamba nkoze nte nadde nnyina ekkanzu ye ng'eri mu kava n'enjebikako bwe nti. Ngamba bwe mba njebisseeko esanga amasasi tegasobola kunkuba. Yeewuunya abakubye omugenzi amasasi nti kuba abadde talina mutawaana na bantu. Kuba buli wamu tubadde tugenda ffenna, mbadde nga wa ku mugugu. Twamutuma Transa Bosa wadde abadde lumu waffe naye ffe nga ffe abadde batuuze tetulina buzibu ku ye. Abdul Katabaazi nga yeyakiise abatemu pikipiki ku abadde battukira ng'amaze okutta omugenzi anyumiza ku kanyolagano akaabaddewo. Bwe batuuse wansi bambi nakkirira, bwe yakkiridde ne mulemerako, ne tumulemerako n'atuuka ku oluguudo lwe bakola, n'aggyayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati, nesigala nga nkyajja. Bwe namutuuse n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi, nze ne nnunange mukisa, emmundu n'emusimatuka n'egwa mu maadigaadi mu mpagi. Bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago, nange n'ankwata n'alwana. Yadde mwana muto myaka nga 19-20 naye ng'alina training, nze namusinzizza maanyi. Ekyandeetedde ekyo goba omuntu w'emmundu nga sirina mmundu. Bosa mukwano gwange yandabirira mu COVID. Agamba nti yagezaako okutangira abatuuze obutatwalira amateeka mu ngalo, okutta omukwatemu ng'asibwa nsaano ku mazzi olw'obukambwe bwabaddeko. Endaaja nanyera oyo omusajja yasigaddemu akalamu. Obuvumu bwonna bwavudde ku nze nti n'ebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta. Zeni ne munnange omulala ne bagoba oli oyo bamutuuseko ne bamutta. Naye ono nalwanye nnyo nga tebamutta. Oyo yasigaddemu akalamu ye yasse. Yamukubye amasasi 3 nga ndaba bwe nti
era ne muntu yagikootinize wali nga ndaba agamba nti yabadde ayagala bakwate abantu bano okusobola okulaba ng'aboogezi yebatumye kyokka nekitasoboka nti kuba abatuuze babadde bakamba okukira omusa. Tekirina kitwekwasa kinene ebizibu tebise kuno weebiri. Kitegeeza nti waliwo okubeerawo okunoonyereza okw'enjawulo kubanga omuntu attise emmundu aba n'obusungu bungi nga nekyavunaana kinene nnyo. Abalala emusumbagiza okuseradda ng'ayogedde mukwano gw'abadde alina n'omugenzi. namusanga yakava mu kolegi nanneyanjulira nti mulokole nange nali mulokole okuva olwo netumanyigana. Avumiridde ebyokulwanyisa ebyeyongedde wadde ensangi zino. Bintu ekiyinza okukolebwa kwe kuddamu okukebera byakulwanyisa ki ebiri mu mikono gy'abaani ate kontrol bayinza gikola batya. Katikkiro wa Buganda yawumula yinginiya JB Walusimbi naye atuuseeko mu maka g'omugenzi okusasira ab'enganda n'emikwano ng'ayogedde lwe yasemba okumulaba. Nti omutaka okubibwa amasasi kiki kubanga Bino nga bigenda mu maaso bamega ba poliisi batuuse okwongera okunoonyereza era nga kitutte akabanga. Emmotoka y'omugenzi esiddwa ku mmotoka n'etwalibwa okwekebejjebwa. Jason Mutyaba ne Lugendo Police Power bakusigidde nti ettemu lino eryakoleddwa ku mutaka w'ekika ky'endiga yinginiya Daniel Bossa eggulo kiraga nti abazzukulu ab'ekika eky'endiga be baabadde mu lukwe. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga atenderezza abo abaawondedde abatemu ne babakwata wabula ate era avumiridde abo abaakoze ag'okutwalira amateeka mu ngalo ne batta omu ku batemu bano. Olunaku lw'eggulo abadde omutaka w'ekika ky'endiga Luomwa yinginiya Daniel Bossa yakubiddwa amasasi agaamuse ng'anaatera okutuuka mu maka ge mu kikandwa zone Lungujja ekyaleseewo okutya. Omuntu omulungi, omuntu ateegulumiza, omuntu ayagala abantu. Omutaka Bossa yabadde ava Kyaggwe ku mukolo ogw'okukyalira essiga anti yabadde mulokole. Kati poliisi efulumizza alipoota ku ebyo ebyakazuulibwawo mu kunoonyereza ku bakoze. Omwogezi waayo mu ggwanga Fred Enanga abuulidde bannamawulire ennaggulu nti abatemu bano baabadde basatu nga batambulira ku pikipiki namba UFX L754F gye babadde bakyusizza okuva ku UFX L754E. Abazigu bano twakizudde nti eno pikipiki gye babadde batambulirako bakozesezza seroteepu enzirugavu okukyusa ennamba yaayo. Omutaka Luomwa mu mmotoka ye ekika kya Land Cruiser namba UAH 337X abaddemu ne mukyala we Gladys Namuddu Bossa ne muzzukulu waabwe Nambale PC. Poliisi egamba nti abatemu babadde bayimiridde mu kkoona erisembayo ng'onootera okutuuka mu maka g'omugenzi. Kigambibwa nti bwe yabayiseeko baavuze ne bamudda mu maaso olwo ne bamukuba amasasi 3 agaamutiddewo. Amasasi 3 gaasobodde okumutuusaako ebisago by'amaanyi naddala ku mutwe ekyaviiriddeko omutaka Daniel Bossa okufiirawo emabega wa steering. Okusinziira ku Enanga ababoodabooda baagobye pikipiki eyabaddeko abasatu bano okutuuka e Bulange. Owa booda omu lwe yabakiise pikipiki ne bagwa olwonaala y'enduulu eyaleetedde abantu okubakakkanako ne babakuba. Baakutteko 2 be baasobodde okukuba n'okutuusaako ebisago eby'amaanyi. Omu ku bo ye yafiiriddewo mu kitundu. Sserunkuma Enoch ono agambibwa okuba nti mutuuze mu kitundu ky'e Lungujja era waliwo abalaze nti bamumanyi. Omu yabuzeewo olwo Sserunkuma Enoch ne bamuttirawo ate omulala Lujja Noah Emagombe yasimbyewo kitooke era ali mu ddwaliro ekkulu e Mulago gy'ali mu kufunira obujjanjabi naye nga ababiri bano bombi beddira ndiga. Kyetwagala ono abazza engulu atubuulire ebikwata ku lukwe luno olw'okutta omutaka Daniel Bossa. Mu kiseera kino ono akuumibwa Bambega okuva mu Kampala n'emiriraano ku kitebe ekikulu ekya Kampala n'emiriraano era tumutaddeko Bambega abawerera ddala 4. We twogerera kati yasobodde okudda engulu era mu bbanga eritali lya wala tujja kuba tumufunako statement. Omuzigo w'okusatu
yasobodde okudduka okuva mu kitundu ky'e Bulanga awo, naye tusuubira nti tujja kumutegeera ate naye tulabe nti akwatibwa. Era ng'asimba obuvumu ababodaboda bwe bayolesezza okugoba abatemu bano ababadde n'emmondo. Obulabe bwabadde bw'amaanyi naye bwalaze obuvumu bw'amaanyi ddala. Kyokka banenyeza olw'okutwalira amateeka mu ngalo. Si be baamuse. Kituyambe ng'ekitongole ki poliisi okufuna amawulire mu bantu bano okumanya. Ategeezezza nti ebyakazuulibwa bimala okwanika abo bonna ababadde emabega w'ettemu lino. Tulina essuubi ddene tetujja kutuuka ku abo bonna ababadde emabega w'olukwe. Mutebi Sulaiman yakusekedde ekkulire lino ku Rabukedde TV. Eyattiddwa mu bukambwe. Bano bagamba nti bawangaalira mu kutya era basabye gavumenti okwongera okubawa obukuumi. Ab'ebitiibwa bakungaanidde mu maka g'omugenzi Rungujja nga ku bano kubaddeko ne Minisita General Edward Katumba Wamala akungubaze ku lwa gavumenti. Abataka abakulu b'obusolya mu Buganda basabye gavumenti ebawe obukuumi oluvannyuma lwa munnaabwe Lwomwa Yinginiya Daniel Bossa abadde akubye ekika ky'endiga okuttibwa mu ntiisa bwe yakubiddwa amaseggulo akawungeezi ng'atuuka ewuwe. Okusaba kuno kukoleddwa omutaka Kayiira Gajjulo omukulu w'ekika ky'Embogo ate nga yaliko omukubiriza w'olukiiko lw'abataka bwe tusanze Rungujja mu maka g'omugenzi. Abataka tetubeera na mundu naye singa batuwa obukuumi bwonna abantu babbe obulamu bwabwe kusaana bwe kakiyitiridde nnyo tunaaba na ssanyu era tunaaba n'essuubi kyo okusaba kwaffe okunakuteekaga. Yasimbye okubeera n'omugenzi ku lw'omukaaga nnyonnyola obukakamu bw'abadde nabwo ne yeebuuza abamuse kye baamulanze. Nabadde naye ku lw'omukaaga nga tulina omukolo gw'ekiko nga tumukusanyuka nga tumukujaguza kyesirabanga naye ndoza yabadde atusaba tusaba gavumenti erongereze ate alipoota efulume singa kubeera nga alipoota za bulijjo. Ayogedde ku nteekateeka ezigenda mu maaso okulaba ti munnaabwe bamutereka mu kitiibwa. Kubanga nga bwe mumanyi mu mino yaffe tebatereka abadde mu ntebe nga tetunaba kufuna muntu adda mu ntebe ye. N'olwekyo enteekateeka tusuubira mu bwangu ddala ng'ab'ennyumba n'ab'ekika bamaze okutuula batuweereza erinnya erigenda okubeera mu ntebe y'omukulu w'ekika n'ettaka lw'omwana ayita mu ntebe. Bakatikkiro b'ebika ebirala boogedde ku Lwomwa ng'abadde omulokole era ng'atambuza bulungi ensonga z'ekika. Omutaka Lwomwa atusadde nnyo ffe nga abataka. Olukiiko lw'abataka tubadde n'ebintu ebyokukolako nga bingi nnyo era abadde muwa amagezi nga tuneesuubi mu ye. Abantu abalala boogedde ku mugenzi Yezaamu Kyeyune akiikirira Naweru Division ku disitulikiti ya Wakiso era nga muliraanwa w'omugenzi agambye nti tabadde na mutawaana gwonna ku kyalo. Ankodaani abadde musirise azaaliddwa kuno akulidde kuno era awasirizza kuno waako ebbanga lyonna tetumuwulirangako kyoba agenze ku poliisi oba alina kwawaabidde naye olaba nga batuuka omukuba amasasi fe tetumanyi gye tulanga. Asibye abazadde okukuza abaana obulungi kubanga abakikoze baana ba myaka mito. Myaka 2 bannanga abazadde mwogere n'abaana baffe kubanga omwana oyo tetumanyi ntendeka gye bamutendekamu oba balina gye babaggalira ne babatendeka kuba tebakuba miisi. Olweggulo Katikkiro w'ekika ky'Endiga Elia Lwasibuuza abo ng'ayogerako eri bannamawulire mu maka g'omugenzi Rungujja akasiza ng'Obwakabaka bwe bweddiza enteekateeka z'okuziika omutaka Lwomwa Yinginiya Daniel Bossa. Enteekateeka bwe tugenze olwaleero okusisinkana n'ab'Emmengo nerabika nti eri mu mikono gya Ssaabasajja awamu n'olukiiko lw'abataka. N'olw'ensonga eyo tewaliwo kirala kirango kigenda kuvaayo okutuusa nga bamaze otutegeeza enteekateeka gye balina. Agambye nti balindiridde Ssaabasajja ku nsonga y'ennono n'asaba abakungubazi okusigala nga bakkakkamu. Abakungubazi tubasaba ababeere bakkakkamu kuba omuntu gwe twogerako abadde mutaka mukulu wa kika tetusobola kumala gagamba nti tugenda mutereka bwe tutyo oba kitulina okugoberera ennono ze tujja obbalambikira nga tuvudde nga tuweereddwa ebiragiro okuva ewa Ssaabasajja. Akawungeezi ka leero wateekeddwa okusaba mu maka g'omugenzi nga kwetabiddwamu abakunavu bangi okuli Meeya Ssaalongo Erias Lukwago, minisita by'emirimu n'entambula Gen. Edward Katumba Wamala, minisita wa tekinologiya nga neyeddira Ndiga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo, minisita wa Kampala Hajjati Musa Kabanda,
n'abalala. Tugenda ne tugamba nti twesanga ensolo naye nsuubira tattaawo twayitawo n'ensolo zitusinga naye bannange ffenna tugenda naye lwaki omala obulamu bwa muno bw'otaleeta mu nsi omusajja oyo n'ababodaboda nga bakoze ekyobuvunaanyizibwa ate ekyobuzira era bwe kinaaba kisoboka nze ng'omusirikale njagala mukwateko mu ngalo kubanga omusajja oyo yakoze ekyobuzira nze n'okutuusa kati nkyebuuza tyabatta omwana wange beebo bennyini oba nedda naye bwaba nga waliwo eyakwatiddwa kale era kale olitajja kudda naye era nti